jangu kunga. Nabbosa jangu kunga. Kunga. Zake wafe kunga. Zake walonde kunga. Kunga Nabbosa kunga. Nabbosa bimba kunga. Nabbosa bimba kunga. Kunga. Kati mubeyo kunga. His Excellency Bobi Wine atuse emitiyana gye buvuddeko wiiki ng'emu emabega okubanga akuba campaigns obwa president obw'omwaka 2026 okulonda okujja omu ku bantu be yasinga okubanga asoosowaza n'okubanga ayitayo n'ayanjulira abantu n'okubalaga nti yali afunye kadi y'ekibiina ye yali mwana muwala omukyala amanyiddwa nga Nabbosa nga bwe yamanyibwa mu mizannyo egy'enjawulo wabula ng'erinnya lya Mukisa Proscovia lyakozesa. Kino nno kyalaga nti ekibiina NUP kyali kikyusizza envubo nga bwe bagamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. Era kyali kiraze nti obwanga kibujje ku Joyce Bagala era nti mwana muwala oba omukyalo ono Proscovia ye yali yeetwalidde kadi y'ekibiina ki National Unity Platform esaidi eno. Wabula ebyabaddewo over the weekend ebyabaddewo over the weekend bitandise okubanga bireeta okukubagana empawa wakati w'abawagizi ba Joyce Bagala gwe batawa kadi ya NUP ate era wamu ne mwana muwala oba omukyala Nabbosa eyafuna kadi y'ekibiina kino. Bino nno byonna bifubutuse oba bisibuse ku interview gye yakoze ku mukutu ogwa TV emanyiddwa nga Baba TV. Mwana mulenzi amanyiddwa nga John Bosco Kisitu ye yabadde akyaziza ono. Let's have a watch here. Budda akalulu oza parliament yaba ko designating ogende kakiiko bani kwadde kakiiko ki? Actually nze bungi bwe nandyetaaze naye for now my focus would be on representing my constituents. Naye nga akakiiko nze nandyagadde ka entertainment. Yeah. Bwatuuka mu parliament bakuteeke kakiiko aka entertainment. Yeah, akakiiko aka akakulira arts ke nandyagadde actually kubanga bingi byenjagala okukola ki okulaba nga ntereeza nga copyright law. Okay. Yeah. Wasoma ki Nabbosa? Nasoma Jan in mass communication. I have a degree. Chovola ebyo byenjagala nnyo okulaba nga ntereeza. I've been there mu entertainment industry wadde ngesaawa zino sikyagiwa nnyo budde naye tukoze. We've made films kati ya Nabbosa abantu abasinga batugamba singa Nabbosa esaawa zino ndoza oyina ekibuga kikyo like he have estates like baba batulabira mu kifaananyi nti Nabbosa yandibadde mpa kinene nnyo okusinga esaawa zino kyendiko naye olw'okuba tetulina copyright. Oyagala omulimu gw'otuukayo bakuwa akakiiko k'entertainment ofuba okulaba ng'oyongeramuko. Ze gyenjagala eyo. Si kuba nti ngyongeramu naye. Tambyako okuva mu interview eyabadde ku Baba TV kakoze a lot of rounds all over social media. Olw'ensonga omukyalo ono bwe yabuuziddwa ku TV kakiiko ki kayagala okubanga atuulako mu parliament yagambye nti obukiiko ayagala kutuula ku bungi wabula akakiiko ke yanokoddeyo ke kakiiko aka entertainment mu parliament ya Uganda. Omulabi andaba njagala okutegeeza nti tewaliyo kakiiko konna kayitibwa entertainment committee, tekaliyo. Ekyo bangi bakikubyemu nnyo ebituli ne batandika okubanga bakitunuuliza omukyala Nabbosa nti parliament mwagenda yandibanga n'obukiiko ate era wamu n'ebintu ebikolebwayo ebimu ku byo tategeera ngeri gye bikwasaganyizibwamu na butya bwe bitambula. Sooka nkwongereko another piece of the interview that happened on Baba TV. Obusoga bulaire. Protest vote eyokuba nti ate tuyigiriza abantu okanoonya okakuuma n'okabanja mu buli mbeera. Protest vote. Yes. Inti bei ya sukali nene kati mulondono mukulu aveewo. Yes. Wano mbeera ngamba abantu. Protest vote kyekitegeeza nga tubuuza Google dictionary wa tukole research. Yes, kati mbadde nkyajja. Protest vote egamba bweti wulira ngenda kuwa budde. A cast to demonstrate dissatisfaction with the political system, government or candidates. This can be done mu bitundu bisatu. Spoiling the ballot,
okono n'akalulu voting a fringe candidate candidate omunafu nga mukalulu akaidola bakatumba oye oba abstaining obutakalondera ddala kwebyo byonna sina kyempuliddeko ng'onyinnyonnyola ku nsonga ya protest vote awo nezamu ne nkubuuza protest vote kyeki ke kalulu ak'okubanja obuwanguzi bwaffe ze saagala bannayuganda bave ku mulamwa tugenda kulonda mu bungi tolaba nti ku luli twalonda kuno waliwo abaana abawezeza 18 tugenda kulonda mu bungi anti labayo ffe twagala yita mu mateeka ekitegeera tumanyi protest vote kyekitegeeza mu buwandiike naye ate ffe twagala omuntu tumuteekemu omutima ogwamanye twagala yita mu mateeka nga tutuukiriza protest vote awo ekugamba tolonda okitegeera oba akalulu katte ffe wano tugenda kulonda mu bungi tumanye nti awo tumukubiddewo okitegeera bwe tumala okulonda mu bungi tugenda kukakuuma ekisanja ekiwedde abantu balonda buli omu nadda ku bibye abagenda mu nnimiro ku luno obeerawo awo balangirira oli awo kaalo kwolondedde tugeze nze banzaala maanyi bamaze okulangira pulezidenti awo asinze goberera gundi baketi ya baloti gye bagitwala okitegeera gigoberere gyeraga ku disitulikiti beera awo nyiiga beera awo nyiige okitegeera olaba yes ye protest vote bosa nga nnyonnyola ensonga ya protest vote wakati akatambyako nako kabadde ka making rounds nga bangi beebuuza oba ddala Nabbosa ekigambo protest vote n'ebiringa ebyo abadde akifunira ddala bulungi nnyo nnyini ddala okukakkana n'okulaba nti presenter owa show ye yamaliriza nga annyonnyodde Nabbosa ki protest vote kye kitegeeza okusinziira ku lulimi Olungereza ate era wamu n'ebitabo ebisomebwa mukadde ke kamu ne dictionary mukadde ke kamu nga bwe mwalaba mwana mulenzi amanyiddwa nga Rain owa Maulana and Rain bwe yakyazibwako ku Sanyuka TV yabuuzibwa oba ddala yali amanyi emirimu egy'omubaka wa parliament gy'abeera alina okukola. Rain ebigambo byayogera ne gye buli eno bangi bagamba bye byamumisa kadi y'ekibiina ki the National Unity Platform wabula Nabbosa ye omukisa gwamukwata nti kadi agirina era yabuuziddwa tikatike waweebwa kadi wandiba nti omukisa gugenda kugwa ku ggwe okwefunira ekifo mirimu ki gy'ogenda okuba nga okola mu parliament. And Nabbosa had something to say. Parliament eno gy'ogenda waliyo obukiiko waliyo plenary waliyo oversight waliyo kola simanyi gye emirimu gy'omubaka parliament ogimanyi gyegiriwo nange ekisookera ddala to represent their constituents' views in parliament. Okitegeera babeeraawo they amend. Very good. Okitegeera they also analyze the national budget every financial year and also approve loans. Naye ng'okuddako wali emabega badde nkyakunnyonnyola nnyo nti njagala nve wano nga kiri very nkuwadde ebiri gyokka. They also follow up government funds. Yeah, no. In their societies. Kuba okawulidde bulungi oba nkakuddiremu ako katabudde bangi bwe babadde babuuza omukyala Nabbosa ku TV egimu ku mirimu egikolebwa omubaka wa parliament ng'ali mu kuddamu answers ez'enjawulo yabadde alabika ng'ebimu abyerabidde. Mwana mulenzi John Bosco Kisitu n'amujjukiza nti wandibanga oversight ogyerabidde. Nabbosa yamugambye nti no nedda, but oversight is part of what an MP has to do ngali mu parliament. Uliriza they also follow up government funds. Yeah, no. In their societies. Oversight no gye bawangalira nga wakanye kya oversight mu interview eno yennyini omukyala Nabbosa walagidde nti amaanyi alina mangi. Joyce Bagala byonna byayinza okuba nga aliko oba ki abiveeko amaanyi g'alina
tegamanyiga Joyce Bagala this time round. Ogenda bayita luddawa kuba kati awo ge mazima agaliwo. You're competing a sitting minister, you're competing a sitting member of parliament. Ogenda kubayita luddawa. Mu kisanja ekyaggwa NUP buli eyali ku card ya National Unity Platform actually yayitawo. Mwedda si bwe kyali. Ewaffe nkugamba ewaffe. Naddala ku bifo bino kati nga kyenjagala essaawa zino. Kati golowooza nti amaanyi agayisaawo ye yali ku ekyo ekifo nti gakendedde mu gwe bwolowooza. Buli batugamba osanga manvuli tiikinga ne kati bwe kiri. Anti kati abantu balina obuzibu balowooza naddala abamu a few people not all Ugandans kubanga Abannayuganda bo bamanyi amazima bamanyi nti kyaddala eri teyali weevu teyali weevu yali ki no yali laavu y'abantu abayaayanira enkyukakyuka ate essaawa zino mugenda kulabamu abagamba mbu yali weevu mugenda kulaba ku tsunami mugenda kulaba ku tsunami. So mugenda kwongera okufuna abaka abali mu parliament. Ate essaawa zino tuli bakambwe nnyo kubanga tukimanyi nti buli we tulaga 100% tuwangula naye obulu babuzanyiramu kyova olaba ku mulundi guno tugenda kuuma akalulu kaffe. Osobola okukuuma akalulu ku minisita naye golabika ondaba bulabi buuza abantegeera. Ogenda kuba mukambwe nnyo ku kalulu nnyo. Nandibadde mbawa statistics on how engeri gye ngenda okutambulamu naye sisobola. Oba babiddeko nnyo. Mbabiddeko nnyo mbalaze a way to go. Still mu interview eno omukyala Nabbosa yabuuziddwa oba ddala nga parliament gyagendamu oluzungu ajja kulusobola wana ekyoluzungu abantu be teyabayeeyo yasose n'alufuwamuko 1212 n'abagamba mmwe naye Nabbosa mumumanyi. Osobola okusustaininga okwogera oluzungu mu parliament? Can you sustain debates debating in English at parliament? No, ntwalamu. Ntwalamu. Because at the end of the day you have to wake up in the morning and begin speaking about the poor roads in Mityana district. Of course. Will you rise up in parliament and you begin speaking about that? Nkutidde. Nze nzirayo wali nga nkugamba nti NUP we yabadde eronda. They actually chose the best candidate. To be real. Nga balowooza nti si gwe best candidate nga bw'okireeta. Omanyi saagala tebatandike kulwana na nteekateeka za Katonda. Zaagala batandike kulwana na nteekateeka za Katonda. Ng'oggyeko National Unity Platform n'akakiiko akatutwala okumpa omukisa okubakwatira flag ku kifo ky'omubaka omukyala. Katonda yali yantegeera dda. Kino ekifo okitegeera nagaye ffe tuli bawandiisi ba script. Kino ekifo Mukama yali yakintegekera dda. Era essaawa zino ntambulira mu kkubo. Oyogera ng'eyawangudde dda. Kubanga nawangudde dda. Wangi? Anti ze mbulako kulangirira ate nga balina okunnangirira. Baagala tebaagala. Yes, excitement. Was totally excited. No. Political excitement. That is what they thought. Essaawa zino abalowooza nti Nabbosa tajja nagenda wala with her political career. Ate kati essaawa zino banda bandi wano. Kati era be bamu abagamba Nabbosa biki era bajja kulabira awo. Ate nze awo we mbagala nnyo nga bali awo bali mu buvuyo beekubakuba tajja oli ndoza nagezaako okitegeera awo we mbagala era tebavaawo. That is Nabbosa Proscovia Mukisa ali ku mimwa gy'abantu olwa interviews zino oba olwa interview gye yakoze neesalibwamu bu videos buno bwenkulaze banji bwe babadde batambuza ku mutimbagano nengamba nti omulabi waagaliwo sijja kuleka bbali wabula njagala tugendeko ku mukutu ogwa the X wamu n'omukutu ogwa Facebook. Abantu bali mu kukubagana empawa, abayomba bali mu kuyomba. Munnamawulire wa The Daily Monitor omukulu amanyiddwa nga Gabriel Bule ye yasoose okuzikubamu ne zaaka n'agamba nti nedda Nabbosa togenda tuswaza kutuuka ku kino. Kati Gabriel Bule awandiise n'agamba wow, is it okay to abolish Parliament of Uganda?
This is Nabbosa Mukisa Prosi, and she might actually end up in parliament. I watched her interview on Baba TV and I felt sick. Gabriel Bule munamawulire wa Daily Monitor agamba nti kisoboka government parliament ya Uganda gisangulawo nevaawo. Nagamba ono ye Nabbosa Mukisa Prosi. Kale tuyinza okusanga nga akomekereza ali mu parliament. Bula agamba nti yalabye interview ya Nabbosa nawulira nga omusujja gw'ekitengotengo gumukutte. Kati tubadde tuli awo abatiimu Joyce Bagala ye bavudde nange sitegeddeeyo ne tubadde tuli atugerera abanga bafumuka batuuse. Kati ono omukyala Joyce omukyala Nabbosa ye yatwala kadi ya NUP mu kifo Joyce Bagala kyalimu. Kati kino kyekibaddewo mwana muneza amanyiddwa nga Frank Ntambi Wine Balkeza oba Frank Ntambi avuddeyo n'awandiika ekiraamo. Awandiise omukuku gw'ebbaluwa ng'aguweereza Nabbosa. Ojja kujjukira Frank Ntambi muwagizi wa Joyce Bagala tawagirangako ku Nabbosa ono. Naye ate Frank Ntambi musajja wa NUP kati awandiikidde mu biti bibiri ng'owa NUP ate n'awandiikanga omuwagizi wa Joyce Bagala. Kale wuliriza agamba bw'ati Frank Ntambi Wine Balkeza agamba nti I honestly cringed watching our Mityana MP hopeful Proscovia Mukisa on Baba TV declaring she would love to sit on the entertainment committee. Frank Ntambi agamba nti yaguddewo n'ekigu oba yawulidde nga musisi amuyiseemu bwe yalabye muna NUP gwe bawadde kaadi ya Mityana MP ey'obwa MP bwa Mityana. Mukisa Proscovia ku Baba TV ng'agamba nti ayagala kutuula ku entertainment committee mu parliament. A committee that doesn't even exist in Uganda's parliament. Committee etali nayo mu parliament. My heart broke a little, not out of malice, but from sheer disbelief. Frank Ntambi agamba nti omutima gwe gwamenyese si mu mbeera mbi nti agireetera Nabbosa, wabula agamba nti yabadde tasobola kukikkiriza amatu ge kye gaawulidde. How does someone aspiring to legislate not know the basic structure of the house she dreams of joining? Nti omuntu ayagala okugenda mu parliamenti abeera atya nga tamanyi na bintu biri mu parliament mwayagala kugenda. Ebimu ku bintu ebisookerwako omuntu by'alina okumanya. Kati Frank Ntambi wano wakubidde ttooki mu kakiiko ka NUP akaalondera akagaba kaadi. How kind of questions was she asked by the independent EMC to beat her opponents for the party card? Nti bibuuzo kyebyo akakiiko ka NUP ak'okulonda bye kaabuuza omukazi ono Nabbosa okutuuka okuba nga yakuba banne bwe baali bavuganya okwali ne Joyce Bagala n'abateeka bbali n'awangula kaadi. Kati Frank Ntambi wabadde awandiika nti akakiiko ka NUP ak'okulonda akeetengeredde akawandiise mu kkoma mu busaze obulaga nti ayina waawo kyawakanya. Ntambi n'agamba bw'ati, let us hide that clip from Semju Nganda at all costs. That man will cook us for days. He's been on that elitism rant against wheelbarrow politicians. And this right here would be his golden meal. We can't afford to hand him more firewood. Kati Frank Ntambi n'agamba nti kana akatambi oba butambi bwa interview yabadde ku Baba TV mu bukweke Semju Nganda tabulaba. Semju Nganda azenga abalaga nti ye musajja mutegeevu nnyo era ng'ayogera ku bannabyabufuzi abaawiribaala ab'okusindika obusindisi. Nagamba ndi mukweke kana akatambi Semju Nganda ono ayinza omumukozesa nga example okumala ebbanga. It's moments like this that remind us that civic literacy isn't optional. It's oxygen for credibility. Kati Frank Ntambi n'agamba nti abantu okubeera nga abayivu ku nsonga ezikwatagana n'ebyokulembera n'ebintu ebigwa mu layini eyo
tekirina kubeera nti omuntu yeesalirawo okukironda wabula kiina kubanga mukka gusibwa. When our candidates mix up committees and fantasies, the whole party bleeds in public. It becomes our job to do damage control for something that basic preparation could have prevented. And shallow-minded extremists will call us names. Ntambi okolerani ddala. Frank agamba nti abakandidati baffe aba NUP bwe batandika okugenda ku mativi nga boogerayogera ebintu bino ebitakwatagana, ekibiina kye kibonaabona, ate ffe bafulanka Ntambi abaliwo okubikka eriza ku linnya ly'ekibiina bwe twogera ku bintu nga bino ab'ekibiina bajja gamba nti Ntambi okoleraani. To put that question to rest, I'm simply a liberal critical thinker, someone who believes in free inquiry and open debate, who relies on logic and evidence to form opinions, and who strives to balance personal conviction. This case I am nope with social responsibility. Agamba nti ekibuuzo ekyo okiteeka ebbali. Nze just ndi muntu awaayo nnyo obudde bwange okubanga ndowooza. Omuntu akkiririza mu kubeera nti buli muntu akkirizibwa okuwa ekirowoozo kye n'okubanga yeebuuza, era omuntu atwala ebiteeso bye nga abyesigamya ku bujulizi. So honestly, if my sister Proscovia wants a fighting chance against the incumbent Joyce Bagala or NRM's Nabbosa, she can't afford these blunders. Those two are seasoned. They will use such clips to paint her as uninformed and unserious. I have started fearing for her campaign already. Frank agamba nti ono Nabbosa bw'atandika olutalo lwagendamu olw'akalulu agenda siika n'abakyala babiri abageze era ababaddewo okuli Joyce Bagala ne Nabbosa wa NRM. N'agamba nti Nabbosa tagwanidde kukola nsobisobi bwe ziti. Abantu bagenda okuvuganya bagenda zikozesanga eppeesa ery'okumunyiga. Frank n'amaliriza bw'ati. My humble advice, she should stay far away from live interviews and microphones, at least until she's read the Parliament handbook cover to cover, because right now the only committee she's likely to end up is on the Public Committee of National Embarrassment. Frank agamba nti Nabbosa lekeraawo okugenda ku interview za live, era ekirala weewala emizindaalo beera bbali, sooka osome ebikwatagana ne Parliament osooka obimanye, kubanga bw'otaakola ekyo ne committee entertainment gyoyogerako etaliyo mu Parliament tojja gigendako, ojja mmaliriza ogenze ku committee ya kiswalo mu lujjudde. Ebyo bya Frank Ntambi wine balkeza bubaka nga abuweereza Nabbosa eyakoze interview na byonna byodde. Tugende mu maaso. Ezaako okusampolinga ezimu ku ndowooza z'Abannayuganda naddala ku interview eno na byonna ebyabaddewo, era nga mpiseeko wali Gabriel Bule bwe yeemulugunyiza nkebeddeko ku bantu be ndabe kiki kye boogera. Ono bamuyita Suna Abubakari agamba she talked of the entertainment committee. Suna Abubakari asese olwa entertainment committee omukyalo ono gye yayogedde. Big Fish n'agamba Buganda ku ntikko, Carls n'agamba munno muleke. Kati kakwenzarukira basajja omu ku basajja abagoberera ebyobufuzi bya Uganda nga yawaŋŋanguka nako olw'ebyobufuzi agamba nti woolaba umbrella tiikinga. N'atulika n'aseka abadde replyinga ku interview ya Nabbosa ono. Bajjukira Kakwenza is one of those top guys abakritikinga era abagoberera ennyo ebyobufuzi bya Uganda, nti n'abakulembeze ku NUP bamutegeera era bamuwa that accord mulaine efaanana bweto. So omukulu amanyiddwa nga Kiseka Frank agamba who has stopped you from joining the Parliament? If she doesn't deserve to be there, according to you, life is for risk takers, not noise makers. Kiseka n'agamba Bule ndi gwani akuganye okwegatta ku Parliamenti? Ani akuganye? Nawe genda yobo biyita byangu. Parliament y'abantu ebintu ebimu mu nsi oyina kutekinga risk. Ono omukyala yatekinze risk.
era ekintu ajja kukifunamu. Ono bamuyita DJ Mikolo NUP, where interviews really valid. Ono yebuuza nti ddala kati eno interview NUP yagikkiriza etya omukyalo ono gikola. Ono bamuyita Brian Nahamya agamba that's her CV anyway, nti ebyo byayogedde byonna ye CV ye. Ono agamba nti Morande Kazorea with due course she will catch up, nti mu kaseera akajja tomanya mukazi wattu ebintu ajja bikwasaganya. Ono bamuyita Samuel N agamba this is how Rain lost, she is lucky to have been given the party card. Nti Rain we yakyalako ku TV rumu bwati we bamubuuzabuuza ebibuuzo ne bimwokya kadi n'atagifuna. Oye Samuel Bagiri. Kati ekintu kiyimiridde kitya? Aba basatu nga bo balaba ku screen. Joyce Bagala yabadde mu kifo kino ekya Woman MP Mitiyana era yakyakirimu, NUP teyamuwadde kaadi. Judith Nabakooba ekifo kino akiramuza era akyagala wa NRM. Kati Mukisa Proscovia Nabbosa ye mupya, NUP yamuwadde kaadi. Kati we bagenda okubbinkana. Joyce Bagala nga independent as it is expected to be, Judith Nabakooba NRM nga binkana ne Nabbosa kura NUP. Okusinzira ku interview eyo bangi bagamba nti Nabbosa aba yeesiidinze wansi w'abano ababiri. Okusiidinga mukimanyi, seeding yourself, abagoberera ebyomupiira n'okulonda obululu n'ebiringa ebyo. Kati ekirindiriddwa kalulu ka bonna na biki ebigenda okuddako Nabbosa okutereeza ekyo the public kyerowooza nti kyabuzeemukko. Okay, agala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bano bagamba nti ebyokulya eby'abaana abadda ku masomero babirina bulungi. Yogera ku daddies binyeebwa, mawogola, yogera ku bagia, yogera ku decorated donuts, cupcakes eziwooma okuzaama ku 0709787508. balina package ey'omwana adda ku ssomero obanga ogenda kumukyalira. Bakola ne cakes eza buli mukolo era ku namba y'emu. Mukadde ke kamujaga kutegeeza ku Alson Painters UG. Bano basiizi balangi. Bakugamba nti no omaze okuzimba ekizimbe kyo kituuse ku saa eryokuba nti kisigibwa langi. Yes, kyolina okukola kyakubakubira ku 0705 193636. Bajja kujja ku site babale bulungi bakuwe emiwendo muteeseganye ku kyale banaki bakolera omulimu omulungi ojja gusiima. Abasiddi omusunsuzi, abasiddi omusunsuzi nkiddamu erinnya eryange yenze abasiddi omusunsuzi. Omukutu kwoli gwe gulo gwennyini ogwagaliwo Agaliwo YouTube channel. Nagamba nti information ffe twewala nnyo okugattamu ekyaffe. Tukuwa ekyo ensi kyerabye era kyerowooza. Likinga video eno.